Obuulize mu kibiina butegeeza nti okola ebyo ekibiina bye kikola ki bye kyagala. 1 tovuddeeyo kuyombagana n'abakulembeze mu kibiina. 2 buli bwe bakuyita mu kibiina obeerawo mu eyo meeting gy'olina okubeeramu. Ekyokusatu osubscribinga ku kibiina kati nga ffe ababaka buli mwaka buli mwezi tuwaayo ssente mu kibiina kyaffe. Ekyokulala buli wobeera ku TV nga zino protectinga image y'ekibiina era ekyo abasinga obungi ababaka bonna bakikoze. So ekyobuulize tekitegeeza muntu abeerawo buli kaseera nga yekuba serefi n'abakulembeze. Ekyobuulize kitegeeza ku adowalinga ne values z'ekibiina. Mu public oli enguzi, mu public olwanira ssemateeka n'enfuga ey'emirembe mu ggwanga, olwanira abantu kubibaluma mu bitundu ng'ekibiina bwe kigamba. Bw'oba oteesa mu parliament oteesa okusinziira ku values ezo ekibiina kyezaagala n'embeera nga bye bayita obuulize. Ffe twajja mu 2021 nga tusuubira ne president tujja kuba naye nga tumanyi nti president agenda okulembera agenda kubanga wa kibiina kyange. Era ye manifesto gye nakola mba nkoze manifesto nga manyi president wange yagenda obeera mu ntebe. Kati bwe kiba nga kyalemwa ekya president ate gwe n'oyitamu ng'omubaka wa parliament kitegeeza otandika okukola ng'okola ebyo ebisoboka okusinza ku gavumenti eyo ekola ki. Ebimu n'olwanirira birwanirire ku kifuba ddembe, ebimu ne birema kubanga oli ku opposition nga bagaana ku kifuba bannaffe abalina essente ezirina okukolera abantu ebintu. So omuntu ayinza okulemwa olw'embeera eyo kubanga gavumenti eri mu buyinza si yeeye ate bwe yali yeesimbawo yali asuubira nti neeye ejja kubanga ekoze eki ewangudde. So engeri yokka gy'osobola okupima obukozi bw'omuntu kyekyokubanga era ogambye balonzi n'obagamba bannaaye abalowooza nti ono akoze mudde wali, abalowooza nti ono takoze mukole eki. Yengeri yokka abalowooza nti akoze basinga obungi ng'ogamba omusajja akoledde abantu kubanga tukolera abantu bingi. Waliwo bempeera school fees, waliwo benzijanjaba, waliwo benkoledde mu byemizannyo, waliwo bensobodde okukolera mu byenguudo, waliwo benkoledde mu byobulamu, waliwo benkoledde nga mu byobuntu, waliwo benziikiddeko, waliwo benteesereza mu parliament, waliwo benwaniridde. Nsibiddwa emyaka 10 emyaka 2 waliwo abakaabya amaziga ku lwange ne bamanya nti omusajja asacrifice nze goyinza obutakirabawo naye nga lwa atakiraba nnyo naga sacrifice eno nnene musajja gy'akoze mu byafaayo by'ekiconstituency yaffe. So ndowooza nti ebyo byonna bino bikonsalinga naye singa obukulu bateeke mu bisaawe akijjuza yaba asinga amaanyi mu kitundu ekyo. Nze sinalowooza nti waliwo enkola egenda okugobererwa ng'ogyeko eyo yokka eri mu ssemateeka. Naddala ffe bamemba gwe twateesaako ne tusobola okumuyisa mu National Council nange kwentuula ng'omubaka wa Parliament. Nze ndowooza nti era wajja kubaawo akamyufu komiti ez'omu bitundu byaffe ne tusobola okusunsulamu okulaba nti basobola okukola ki okulonda oyo candidate gwe balowooza nti asobola okubakiikirira obulungi naddala mu bitundu byabwe kubanga ye ssemateeka waffe kyagamba ng'ekibiina tulina ssemateeka. So nze kubanga ndowooza nti nno abo balowooza ebirala kati nga bamawulire n'abantu bo balowooza nti enkola eyali olulu yeyinza okukola ki okukola naye kati ku mulundi guno tulina ssemateeka ow'ekibiina gwe twatulamu ekavula effe kennyini ne tumukola ki ne tumuyisa. Bw'obanga obadde oyagala okukola enkola nti ey'okusampulinga ground okutegeera ani asinga amaanyi oba ani, nze ndowooza nti kyewalikoze tukola kintu kimu ate kyekisinga okubeera ekyamu ofuna ebisaawe nga 10. Kati nze eri waffe Makindye tulina ebisaawe 10 n'ogamba nti abawagizi baalani Ssewanyana mbaagalako officers mess, abawagira omulala Katwe, ab'omulala ku ssaawa Eruwafu, ab'omulala ku ssaawa Salaama, ab'omulala ku ssaawa Erukuli. Nojja n'otandika otunulamu ebyo ebisaawe akijjuza ng'otegeera nti oyo yasinga abawagizi mu kitundu. Naye ojja kuddaawo ogambe nti nno osampulinze ground naye nga ground be bantu be tulina okuba nga tulabako. So nze ndowooza okusampulinga ground balina kugamba nti kibiina kigenda kujja mu kitundu ng'ennaku z'omwezi 17 omwezi bwe guti tulabe buli omu amaanyi ge bwe genkana ku ground physically n'oteekawo mu ssaawa Katwe, n'oteekawo Erukuli, n'oteeka mu ssaawa Eruwafu, n'oteeka mu ssaawa Salaama ku officers mess. Abantu ne balabika bulungi nnyo ne bagamba nti ffe ono gwe tuliko, ffe oli gwe tuliko, ffe oli gwe tuliko. N'opima n'ogamba wano ndabyewo abantu nga 5000, wali ndabyewo 1,000 kitundu, wali ndabyewo 2,700, wali ndabyewo 3,800. N'olyoka otegeera ani asinga amaanyi mu kitundu ekyo. Otherwise
nze ndowooza nti nno ssemateeka waffe ajja kugobererwa bulungi. Anti kyagamba kyakamyufu kano akafa aka committee wansi nga mu DP we twabeeranga. So kyagamba ne bwe kaba kalemye nze ndowooza basobola kugamba nti okusampolinga ground olina kugamba buli ayagala ekkaadi tegeka abawagizi bo mu kisaawe gundi we nawe tegeka mu gundi nawe tegeka mu kisaawe kino nawe tegeka mu kisaawe ku lunaku lwe lumu ne mulinnya pikipiki oba emmotoka mugenda mutunulamu ebyo bisaawe we mulaba atakijjuzza ng'omanyi ono abadde atusumbuyira bwereere bw'oba wakusampolinga ground era olina kugamba bakandidate nti buli omu abawagizi bwe tubasange ku ground tubalabe. Bw'oba wagenda mu kamyufu era okateekawo structure nejja nereeta candidate nereeta oyo omutuufu gwe balowooza nti yabakoledde oba gwe baagala okulonda kuba gwe oyinza olowooza muntu tayagalwa naye ng'ate omuntu bamukola ki bamwagala. So ndowooza nti nno eyo y'embeera erina okugobererwa. Na FDC na UPC NRM byekonsumins olwaleero it is a revolutionary party. Bwetuna president wakyo ne karakita y'ekibiina bo baagala kuleeta revolution esobola okuleeta omuggundu ogusobola okukyusa ebyobufuzi by'eggwanga. Kati revolution tetambula nga traditional political party. Revolutionary party ebeerako ne revolutionary command eyalabadde nga high command. A revolutionary party mu njogera ennyango ebeera ne structure nga ya singe ya traditional political party. Ebeera n'akatiba akaayo yo nga bwekebera n'entambula eyaayo n'entambula yaayo tebeera ntambula ya bulijjo. Mu kusobola okutuukiriza kiri kye baagala balina okuba protectinga. Kyovula nti enkola yaabwe tefaanagana nga nkola yaki yabibiina byabwe kuba buli bwe banaggulawo ne bakola ng'ebibiina biri byenkubulidde wali emmanga bajja kusafalinga feeti yeemu. Kati kisinzira kuba omuntu atandika ekibiina ng'alina ekigenderero. Bw'oba otandise ekibiina ng'oyaga kuleeta nkyukakyuka ya muggundu onaakola ebyo President Museveni byayagala okole akuyingiremu. Kuba bw'otunulira kati National Unity Platform n'abaana abagigoberera ekibali ku bwongo enkyukakyuka erina okujja oba ezzeetya oba ezzeetya. Kakati gwajjidde mu ndowooza ey'ogamba nti nno kaalina kubeera kalulu kokka. Enkola y'ebandala. Naye kati waliwo abakkiriza nti akalulu kokka tekamala okukyusa President Yoweri Kaguta Museveni. Kaalina okugendereramu ebintu ebirala. Tukozese piriyodi y'akalulu okunyiiza abantu, okutegeeza abantu, okusitula abantu, okuleeta enkyukakyuka. Kuba akalulu kennyini pasi ng'akalulu kayinza obutaleeta ki nkyukakyuka. Naye tukeetabemu tusobole okusitula abantu baleete enkyukakyuka nga bw'alaba bwe kyali e Sudaani.